ITV. Leero mukyala nga maama njagala tutunuulire nnyo bamaama abakola awaka ne mulekawo abakozi oba ne mulekawo ba maids oba be muyita ba house girls. Bamaama nkimanyi mukola nnyo era mukoowa nnyo, naye abamu simanyi na kumanya obukoowa obwo oba nkiyite ntya. N'okoowa gwe n'osalawo olw'okuba okooye nnyo, maama n'olyoka okwata n'akapale kaak'omunda n'okawa omukozi akakwoleze, n'olyoka okwata ne kapetiko n'okateekera mu mulawundale basiketi omukozi akakwoleze. Bannange mukoowa nnyo, nkimanyi mukoowa nnyo, naye waliwo ebintu ebimu bye mulina okwerekereza ne mweddako. Maama omukyala nga maama wadde okoowa nnyo, sikusuubira kwata akagoyeko ka munda, akapale, kapeti, akatambaala n'obiteeka mu lawundale basiketi omukozi abikwoleze. Ekyo si kya bugunjufu ate si kya vunaanyizibwa. Tokoma okwo n'eza bbaawo nazo n'ozisuulamu, n'osuulamu pantisi za bbaawo era nazo n'osuulamu lawundale basiketi omukozi azikwoleze. Kale kirungi maama okoowa nnyo, naye omukozi oyo gwowa ne pantisi za bbaawo nazo n'ozisuula mu lawundale basiketi nazo azooze. Jjukira nti naye mukazi nga ggwe era alina omusaayi gwe gumu nga ggwe. Ojja kubeera ebiseera ebimu w'obeera nga tolina mukozi nga gw'obadde weeyoleza n'eza bbaawo nga gw'ozooza, obeere nga oluusi olw'okuba obudde oba tofuna budde buzikunya kutukula bulungi. Ojja kusuulamu pantisi z'omusajja mu lawundale basiketi ozirekere omukozi azooze agende azikyamule azisinzeeko gwe bulijjo w'ozooza. Omwami bw'anaalaba ekyo ng'alaba oli asobola okwoza engoye ze n'azikyamula, olowooza ki ekinaddirira? Tokoma okwo olw'okuba gw'okoowa nnyo obuliri n'obuvaamu bw'otyo n'omuleka n'ekisumuluzo ky'ekisenge, bw'onooba omaliriza emirimu gyonna ogenda onjalireko n'obuliri. Kani imagine bamaama. Naye kale byonna bimuwe abikole kubanga gwe munanga obudde toyina n'okukoowa okoowa nnyo, naye ebintu ebimu ogenda kukifuuwa ng'okizza munda. Omukozi oyo ky'olina okumanya mukazi nga ggwe. Ekikwawulako kitono nnyo nnyo kiraasi, naye abantu abamu oluusi kiraasi bo tebagitunuulira. Kuba n'omuyimbi omu yagamba love doesn't ask why. Gwe kati ojja kulaba nti oli wa bbeeyi nnyo, oli wa high class, munnange oli class esingako ne ku y'omukozi, golooze nti munnange n'omusajja bw'atyo bw'anaakiraba ekya high class yo. Munnange Bayibuli egatokemanga Mukama Katondawo. N'olw'ensonga eyo bamaama abakozi mukola nnyo, mukoowa nnyo, naye ebintu ebimu tekyandibadde kirungi naddala ng'engoye ez'omunda n'eza bbaawo kubikasukira mukozi kubyoza. Katweyongereyo n'ebyennyambala. Olwaleero abakyala tugenda kutunuulira necklace. Necklace ki gye wandyambadde? Leero tulina necklaces nnyingi wano ku ITV era aba ITV be bajja osinga okiganyulwamu. Tulinayo eno eya apple green ng'erimu cream, eyo osobola ogyambalira ku lugoye olwa yellow, osobola ogyambalira ku lugoye olulimu ebimuli ebya yellow, oyinza okugyambalira ku lugoye olulimu ebya black. Tulinayo eno necklace eya green erimu ebya red, eyo osobola ogyambalira ku lugoye olwa red oba olwa green oba olwa black n'olwa white era ekolako. Tulinayo eno aba Mothers Union bagitegeera eyo kala yaffe eyo bamaama aba Mothers Union. Suubire tebakola bubi eyo blue ne white. Tulinayo era ne Mothers Union endala aba Mothers Union blue ne white ng'alimu obulala obutolobojjo obugattiddwamu. Tulinayo era n'eno eya apple green ne cream nayo nnungi nnyo. Tulinayo n'eno eya kala eno eya flaga y'aba Rastafarian green yellow, eyo nayo nnungi nnyo. Tulinayo n'eno
multi colors nayo nnungi nnyo. Olugoye gw'olonda lw'ogyambalirako kubanga buli kala yonna mweri. Tulinamu neeyo aba Mothers Union nsuubira ebakolera era abatebakola bubi. Tulinayo nene ya multi colors erina colors nnyingi nnyo ate nga ziri dark naye nga nnungi nnyo ku bakyala abeeru ate kibeera kisufu nnyo. Tulinayo neeno maroon ng'erimu cream ne black nayo nnungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tulina bingi nnyo abakyala bye tuyinza n'okuyiga. Abaagala okubayigiriza musobola okunneekwatako ebyo byonna mbiyigiriza. Tulinayo n'akasawo kaffe kano ka square ka colors ez'enjawulo kwegamba buli lugoye lw'oba okambaliddeko lusobola okugenderako. Olonda bulonzi kala eri mu kasawo olonda bulonzi kala eri mu kasawo kano lwe lugoye lw'oba oyambala era lugenderako bulungi nnyo. Tulinayo n'engoye bweziti ezino zo tuziruka mu wuzi n'ez'abakulu tuziyina lwakuba leero ekituli okumpi ez'abato. Tulinayo akagoye weekati n'abakulu bw'oba okeetaaze nako tukayina. Tulinayo ne kasikati kaakano nako tukayina era n'owo omukulu nga bwe tusobodde okukola ak'omuto naawe omukulu bw'oba okaagadde naawe tukukolera kombine bweti bw'oba naawe ogyagadde omuntu omukulu. Byonna ebyo tubirina. Tulinayo n'ensawo ezawuzi. Tulina bingi nnyo bye tukola era bye tutendeka n'abakyala. Bw'oba obyetaaze osobola okujja n'otugulako. Bw'oba oyagala kuyigiriza era osobola okujja ne tukuyigiriza engeri gye tubikolamu oba gye tubirukamu. Ebyo olwaleero bye tubadde nabyo mu fashion and design. Mwebale nnyo kumpuliriza, mwebale nnyo ababadde bandaba nammwe mwebale kuteekayo budde bwammwe ne mundaba. Sigadde ndi Madam Designer mbagaliza olunaku olungi. Bye bye. This is ITV Uganda.